Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Kumukutu semakutu ogwa Beyond at the newsroom. Awo nno wetusinzira okubanga tukuwaayo ensonga z'Ssemasonga nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Nze Deni yaliwo okulaba nga nkuweereza n'okukutuusaako ensonga zonna nga bwe zigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. Olutalo mu NRM lunyinyitidde Honorable Kabanda ate Mwanatu bagugulanye ne Speaker Annette Among Namere batuuse okwerangira ku makoto gwa X bino nno bivudde ewala gye tubadde tubirengerera. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 58 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Naye bisembedde waneeno. Leader of opposition mu parliament avuddeyoko n'abaku ebigambo byayogera. Joel Rusenyonyi Bisekezi ayogedde ki olunaku olwaleero babano bannaddiini bavuddeyo ne bavumirira ekikolwa eky'abantu ababba obululu ne bamanya nti kituufu okubeerawo kwabwe babba bubbi obululu wabula ne bagenda maaso n'okwerayiza nga bakutte ebitabo ebitukuvu. Bano nno bo bagamba kino bakivumirira ne sekuvumirira yenna omuntu tasaanidde kukwata Bayibuli n'alayira. Bino nno bivudde ku ki byonna nsobodde okubanga mbikukuŋŋaanyiriza. Kalumanywera atandikiddewa Nobert Mao olumaze okulayira bigambo ki byayogedde Ssemujju Nganda atubuulidde wa eggwanga Uganda we lyolekedde naddala nga Gino Museveni eyavaayo n'agamba azilonga aziba na Uganda twabawo otulo mwebaka. Kati bw'abanga ye muntu y'omu avuddeyo n'akola statement ebagamba nti Kisanja teri kwebaka gwe kimuba mumanya we weebase essaawa yonna. Simanyi kyeki Ssemujju kyadde ategeeza wabula byonna biri mu video eno. Weewaawo wano nno enkusabira n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu ennyo video sooka ogimpere like. Bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi esobole otuuka ku buli sekinomu abeere ng'ate agifuna. Ngenda kuba nga mbatwala mpola mpola. Ndi mugonvu mukko ngenda batwala mpola mpola naye njagala mukkirize ate muwulirize ensonga zino zonna. Era awo nno wembeebaliza nammwe abanteramu essaala okulaba nga nsobola okuba nga ate nzira engulu okuba nga mbaweereza mu ngeri emu oba endala. Awo wennyini wenjagala ate tutandikire. Njagala okusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyowaggulu vidiyo eno sooka ogimpere like. Bw'ogiba like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinomu asobole okuba nga agifuna ate era naawe bwe guba gwe mulundi gwo ogusoosola ba vidiyo zaffe njagala okutegeeza ebigambo bino wammanga nti mwanattu twegatteko subscribinga ku mukoto ogwo tosobola okuba nga ensonga zonna zikutambulira ddala bulungi. Ku mukutu gwa Deni exclusive lugenda kuba lunaku lwa nkisaawa 6 ez'omutuntu tugenda batuta interview yaffe n'obavubuka akola mu ggwanika olabe emboozi nabutya bwe batandika okukola mu mirambo. Bitiisaamuko naye ate bituwa ekyokuyiga n'okuba abeegendereza kwoteeka n'okuba n'ebirooto mu bulamu. Bingi bye twayogeddekoko n'omwana we mulagaawo ate tusobola okuba nga ensonga zonna muzimanya. Ffe tuliwo okuba nga tubazuulira nabagamba Deni exclusive weri okuba nga ekuwa emboozi ensukulumu. Weewaawo wano wennyini wenjagala tusooke ate tuba tutandikira wuliriza ebigambo bya Nobert Mao ng'amaze okulayira. But I think the PLO simply said that they will abide by the decision of the head of state, who is the chairman of NRM. They have said that before. But you know, in Uganda, people only hear what they want to hear. PLU has been very consistent. They are saying they will follow what the president will direct. They have been repeating that. Of course, based on the decision of the SEC, they had assumed that this matter was a fait accompli, but it isn't. The people to elect the speaker are the members of parliament. The president can guide, but ultimately, the parliamentarians should not act as if
they lack agency. They should not blame anybody. They should step forward and decide who is best capable of leading parliament in fighting corruption. So the PLU has spoken enough about their decision. I see a lot of fights on social media, but ultimately the true arena for that decision is the parliament. I am happy that the PLU has taken a stand against corruption, and fighting corruption means you fight the corrupt. You cannot say you're fighting malaria and then you're a friend to mosquitoes, because it is mosquitoes who carry malaria. Honorable, I want to get your opinion. There is a public perception that where Bowulira Nobert Maunga agamba nti tosobola kugamba nti olwanyisa malaria ate ng'oli mukwano gwa nsiri. Ekyo nno aba akyogera nga akisiiga ku Anita Among nti tosobola kugamba nti olwanyisa enguzi. Kyokka ate nga gw'omu atambula n'abantu abalinga bano abakwata ensimbi w'omusolo ne bagideebuuda ne bagenda mu maaso n'okuba nga bakola ebyabwe oba oliawo ebibasanyusa. Olutalo luno wakati wa Anita Among n'abalala luvuddeyo okusinziira ku baani abeegwanyiza ekifo ky'obwa sipiika na biki bye baagala okulaba nga bayisaawo. Awo nno wetudda wabula nzikiriza nkwe vidiyo eno. Vidiyo eno njagala osooka ogiwulirize bulungi nnyo nnyini ddala. Faatha ono ng'ayogera, wuliriza. Teri kinyiiza nga bantu kumanya nti obululu babubbye n'akwata bayibuli ng'alayira. Ndowooza bandibadde tebakwata na bayibuli, bandikutte constitution, kubanga mu kulayira balayira okukuuma ssemateeka so si bayibuli. And let's get the difference. Obukulembeze buva eri Katonda, obufuzi buva mu nsi. Abakulembeze abava eri Katonda, they are anointed. David was anointed as a king. Ffe tuva eri Katonda kubanga tusiigibwa n'omuzigo. Bano ab'ensi tebava eri Katonda. Twabaleetera emirembe naye nga kadde kalamba akaafudde. Mwe temwagala kwogera mazima, mwagala kutambulira mu bulimba na nzikiza. Omanye abantu abakola ebintu ebiringa bwe bityo munnange baba batono era abasobola okuvaayo ne boogera boldly ne boogera ensonga nevaayo. Bw'owuliriza Faatha ono oba omwami ono ebigambo bino byagenda maaso n'okubeera ng'ayogera birimu eggumba. Ye akugamba nti kyandibadde ky'amakulu nnyo oba kya buvunaanyizibwa bw'oba okimanyi ggwe akalulu ko wakabbye n'okola bukozi kintu kimu kyokka. No, kuba okimanyi weerayiza kwata bukwasi constitution oleme kwata bayibuli y'abasajja. Kuba okimanyi naye wabubbye. Kibi nnyo okuddaawo n'otandika oyimba buno oyimba bwa bugembe Katonda yabadde mwene ensonga nga wakozesa emmundu wakozesa eryanyi ng'abamu wabasiba balala wabateeka eri. So ebigambo by'omwami ono bw'obiwuliriza ekyamazima amatuufu birimu eggumba. Kati ye Faatha w'emikono yagambye atya, wuliriza wano. Ng'ovudde ku bantu obiwulira ku mawulire simanyi batwala amataka naye singa omuntu ajja ku ssimu yo n'akufugirako biki by'olina okuteekako. Olunaku lwajjo nagenze ne mpandikako ekiragiro kya Katonda ekyokubiri tolayiiranga bwereere mu nnya ly'ani. Abantu abamu bannange naye bwe nabadde awo abamu ne baŋŋamba naye kati Faatha lwaki bino biwandiise leero ne baba nze ndi Faatha. Nze ndi Faatha buli lunaku tulina okuyigiriza ekigambo kyani. Tosobola kuŋŋamba ddi lwe nnakiyigiriza na ddi lwe sinnakiyigiriza. Bayina okumbuuza kati lwaki obiwandiise bwa leero, lwaki tolinseeko olunaku olulala lwonna. Oba nakyemalira bugenze butusensera. Omuntu akufugira ne ku ssimu yo gye wakeera ku nkya n'osevinga amasente. Omuntu n'akufugira ne ku ddatawo gw'otadde ku ssimu. Omuntu n'akufugira ne mu vocation yo wasalawo okuweereza Katonda kulangirira kigambo kya Katonda naye kikirangirire bw'oti. Katonda yalina okumbulira ngeri ki gye nina okukola ki okukirangirira.
Faaza agambye nti we batuuse ne ku ssali okubeera nga batufugira ku masimu gaffe. By the way, omuntu waliwo ekintu ky'okugenda n'okola n'opostinga n'okola olinaga kati dani lwaki okoze bwoti mukulu nakwata sente zange oba mitwalo 10 oba kakadde oba bubeka n'ogula essimu yo n'oteekako n'eddatawo ne bakufugirako. Faaza yagambye mbo yateeka ku status n'agamba mbo tolayiriranga bwereere. Ekitegeeza bw'olayiranga okimanyi by'olayira bya bulimba ng'okutta ekitabo kya Katonda oba ekigambo kya Katonda. Ekitegeeza oba ozizza musango gwa Naggomola guba musango gw'amaanyi. Kamukwogere wano katini n'osabira buwangazi olunaku lucenga ate lwaki nga lwa ssanyu olunaku lucenga lwaki nga lwa ssanyu luliba olwo temugwamu ssuubi temugwamu maanyi temugwamu maanyi olunaku lujja kutuuka ne bano abatutwala nabo baaliko mu myaka gye si bwe kiri olunaku lulukya nga bagenze ng'ate oba oli awo yatudde mu ki zezimu ku ssaala ze tuweereza omukama ayambe olunaku lucenga lwaki nga lwa ssanyu olunaku lwajjo. Faaza mu bigambo bye ng'ayogera yasabidde omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mukama oba oli awo amusobozese olunaku luke ng'atudde mu ntebe enkulu eramula eggwanga lino Uganda. Kale bwe guba gutyo awo nno wenkusabira onzikirize ate tusobole okuba nga munywanyi tweyongerayokko wa wetugenda okuba nga tweyongerayo jagala ate osooka owulirize bulungi nnyo nnyini ddala katambi kano kenjagala okuba nga nkuwa wabula mu bigambo bye ayogedde bulungi nnyo nnyini ddala era gwe wenna akkiriza ng'ogamba oba oli awo luliba olwo kiriba ky'oyagala ddamu amaanyi n'essuubi abagamba towanika akaseera ak'okuwangula gyekali. Bw'obanga obadde otyamu kakati waliwo omusajja mukulu bamuyita Ronald Africa akola eyo ku radio ya Kabanda bagita Sure yabaddeko nnyo mu media z'emubende naye era mu bigambo bye bimu byakozesezza njagala kuwa video ogiwulirize. Omuntu atuuka okukwata Bible oba Kurani n'awanika ku furo ya parliament n'akuba ebirayiro naye nga mu mutima gw'amazima agamanyi nti teyawangula mu mazima n'obwenkanya agenza okujja mu kifo ekyo nga abbye bubbi ng'akulumpatanyiza akumpanyiza omuntu ow'ekikulanga ekyo atuuliza tutegere bulungi talina kikolwa kimulema kukola kiyinza kumulema kukola ne bwe kuba kutta muntu kuwaayira kubba okwa buli ngeri na buli kikolwa ekyekko ekikyafu omuntu atuuka okukwata Bible oba Kurani ekitabo ekitukuvu fena kye tusaamu ekitiibwa n'alayira naye ng'amanyi nti alayira yamala kubba era abaloozi jagala bagamba nti gwe banaasikayo nga yakuba ebirayiro oyo mumuteekeko X ajja kuba mutema awedde emirimu. Ebigambo ebyo bya Ronald Africa naye sigenda kubiddamu naye mubiwulidde simanyi gwali eyandaba kiki kyolowooza naddala ku bantu abakola ebikolwa ebifaananyeekoko bwe biti. Omanyi bino byonna bijja bibaawo naye nga baabitugamba dda. Nsooke nkuweko katini wano ku Joel Ssenyonyi Biseekezi katini tusooke tugende wano wuliriza bulungi wano wenkwagala. Okulayira kwa Mwai Museveni okw'omwenda bangi bagamba nti kino kisanja kya 7 nedde kyo si kituufu kya 9 bisanja bisooka 2 tewali yamulonda naye nga yabifuga amaze emyaka 4 kati atandise emirala. Bw'otunuulira abakulembeze abasinze
ebbanga eddene okufuga abantu baabwe. Museveni akwata kyakuna ng'ogyeko Obiang Wema owa Equatorial Guinea, Paul Biya owa Cameroon, Sassou Nguesso owa Congo Brazzaville, amwe Museveni n'ayingirawo myaka 4+ ng'akalakata bannansi. Bw'otunuulira amawanga ago gonna olabira ddala obuzibu bwe balimu: obwavu bungi, mabanja mangi, effuga bbi n'amalala galinga gano. Joel Ssenyonyi bw'atunuuliramu okusinziira ku ye n'alaba ng'omwami alayidde okubanga atukalakata atusibe ekinywa kya myaka 5 mirambirira, alaba nga Uganda eyolekedde okufuuka amawanga nga ga Equatorial Guinea, amawanga bwe gatyo agakulembeddwa ku basajja nga bwa Biya, nga bo bafuuka ensi nga yafuuka emu ku property yaabwe, it's their monarchy. Agamba nti amawanga bwe gati gaba gasanga ebizibu bingi, naddala bw'otunuulira ebyenfuna byago n'ebirala ebiringa bwe bityo. Anyways, njagala kuwulira wano ku musajja mukulu ng'atugamba bamuyise Honorable Ssemujju Nganda, kiki Uganda kyeyulekedde ekituufu. Twagala kutegeeza Bannayuganda beetegekera emyaka gino 5 egiddako gye gigenda okusinga okubeera emizibu mu byafaayo bya Uganda, kubanga Museveni yajja wano nga wa myaka nga 45 ng'akyalinamu endasi. Kati ono olwaleero atuuse okuwalulirwa ku ddiba, mukadde awedde emirimu, ne bw'omulaba ng'atambula olaba mukadde atambula naye agamba yagala okutambuza obulamu bw'abantu. Uganda abantu abali wansi w'emyaka 30 bali 3.7 ku buli 100. Abo bazaaliddwa nga Museveni yakafuga Uganda emyaka 10. So abantu abasinga obungi bonna bato bakyayaaya n'okuwangala obulamu obulungi. Naye omukadde alemeddeko agamba nti newe mutaabo wangaale kasambeera nga nze ndi mu buyinza. Ebyenjigiriza, ebyobulamu, ebyenguudo n'eddembe ly'obuntu ke walitandikiddwako, kuba Museveni mu ntandikwa yagambanga nti kasita abantu beebaka n'okwebaka kwaggwawo abali makomera tebawozesebwa. Kati Dr. Besigye yakakulungulayo omwaka mulamba n'ekitundu 4.5 yasibibwa n'Ajo Obedi Lutale, omu ku bakulembeze ba PFF akola ku nsonga za Uganda n'amawanga malala Makoha, naye ali luzira, n'ab'ebibiina ebirala n'abakulembeze. Muganda waffe Sam Mugumya tetumanyi oba mulamu oba yafa, kuba ye bamuwamba ali Mbalala, n'essaawa ye tetumanyi Sam Mugumya gy'ali, n'abalala. So kyekisanja kino omuntu kyaba yeetegekera anaabeera omulamu oyo Katonda gw'anaaba asaasidde. Bw'onaaba tebakusibye oyinza okufoola obutaba na ddagala, oyinza omwana wo ogenda mu ssomero n'aba ng'agenzeeyo mu kinyumu. So twagala Bannayuganda beetegekera embeera eyo, naye si kugikyawa bukyayi, waliwo buli omu okuyimukiramu abeeko kyakola, kubanga kati tuzzeeyo mu bukulembeze obwannakyemalira obw'amagye. Ate ekibi ekiri ku bakulembeze bwafuga ng'akaddiye atandika okuyambwako famire nga bwe mulaba bwe gwali e Zimbabwe nga Mugabe ayambwako Grace Mugabe, nga bwe gwali e Zambia mu biseera bya Kamuzubana ng'ayambwako Kazamire yali muganzi we, kyekyali e Libya, kyekyali e Egypt, kyekibeera buli wamu omukulembeze walemera mu ntebe n'akaddiiramu. So ng'oggyeko obutamanya n'obutaba na busobozi bukyusa bulamu bw'abantu, kati emikono gya Uganda giri mu mikono, Uganda eri mu mikono gya muntu mukadde akooye yali badde ekanga n'abazzukulu bamuyambako okubalera. So kyekizibu kye twolekedde, buli omu yenyweze, buli omu amanye nti tuko kukirwanyisa, si kukikyawa bukyayi ne tulowooza nti kijja kuggwa kyokka. Ssemujju Nganda mu kulabula eri Bannayuganda yabagamba kimu nti wano we tulaga wakambwe watya. Agamba nti bw'otunuuliramu n'olaba ku bakulembeze abazze nga bakaddiwa batuuka okuyambibwako famire zaabwe, wabula munnange nti twolekedde emyaka 5 egy'okufugibwa ku mmundu okusiba n'okulaba byonna nga bw'abyogedde. Twesabire nnyo nnyini ddala, kankwesa ennyonyi wano. Yes, I did watch news and I saw Mr. Museveni make a couple of remarks. He said in the last election,
violent, I thought of two scenarios. That number one, it could be because of age. He's 82 years old. You know, all of us who have grandparents or people we know at that age, they mix up many things because of age. It's not a thing of him as an individual. It's a thing of age. It's nature. That at that age, you'll mix up many things and you'll get confused about one thing or another. But number two, the other very high possibility, of course, is, yes, that he will try and hoodwink people, to try and shift blame from himself and deflect. It's called a red herring in English. Because everybody saw how this campaign operation happened. Wherever we were as NUP, beatings, tear gas, bullets, and so on, the violence was meted out on us. But it's flummoxing that he says we are the ones who are meting out violence. Against who? We saw journalists being beaten by military men. But I think maybe when he sits home and he watches those videos, because of age and so on, he probably thinks these military men who are beating up journalists, these ones must be NUP people. I don't know how he perceives things, but maybe we shouldn't blame him too much because of age and so on. But again, maybe we should blame him because he's the one who superintends over all of this brutality. He's the commander-in-chief of the armed forces which are meting out violence. Leader of opposition in parliament, Joel Ssenyonyi abesekeza atera nga ye spokesperson wa ekibiina kya NUP. Yategeezezza nti yete yeewuunya General Museveni kuvaayo n'ayogera ebigambo ebifaanaganako bwe bityo mbu Nuupu yesinga okubeera violent n'ebigambo ebirala. Agamba nti ono tajja munenya kuba atawaanyizibwa emyaka okusinziira ku ye nga bw'alaba alabira ddala omuntu atawaanyizibwa emyaka era nga bo tebasaanye nnyo nakubanga bamwegeka matu. Bw'obiwuliriza birina kye bikugamba ebigambo ebyo bye bimu. Weewaawo wano wennyini wengenda okusabira munywanyi ndaba ate era ngoberera ku mukutu guno ogwa Beyond the Newsroom kwoteeka ogwa Deni Exclusive nti video endala gye njagala okuwa yiino wano. Saba owulirizeemuko katini ate tweyongereyoko mu maaso. Wuliriza. But removing the dictator is not a one-week process. Dictators are removed from power gradually. It must be a gradual process to remove the dictator from power. Very bad, Olunaku olwaleero Sam Mathias Mulumba Walukagga abaddeko ku mukolo gwa Honorable Magora Moses ng'agenda maaso n'okuba ng'oboolyawo ate yeebaza. N'agamba nti balayidde wabula olutalo lw'okuggyako Nakyemalira terukera ku makya ne baluggyako ne luggwa omulundi gumu. Wabula olutalo lwa Nakyemalira bagenda maaso n'okuba nga balulwana mpola mpola era bagenda bamukutulako amatabi n'emirandira kinnakimu. So it's a process egenda maaso n'okuba nga ekwatibwako okulaba nga bamumaamula ku ntebe. Kabanda ebigambo bye yayogera bye bino wano ebizadde kalumanywera ku mikoto egy'enjawulo. Wuliriza. Chairman wa Patriotic League of Uganda, General Muhoozi Kainerugaba, azeemu okulungamya bupya nti Patriotic League of Uganda nga bwe yali esazeewo nti Right Honorable Anita Mong ne Right Honorable Thomas Tayewa ku bifo byabwe ekyowa speaker oba omukubiriza w'olukiiko n'omumyuka we ensonga eyo nga PLU egisazizaamu era tekikyalinga bwe kyali. Ensonga ey'okubiri, obukulembeze bwa Patriotic League of Uganda bukubiriza abaka ba parliament bonna kulindirira bulindaala mu kaseera akatali kawala ba candidates ababiri President Yoweri Kaguta Museveni bagenda okubawa era General Muhoozi Kainerugaba n'abasaba nti abo be babawagira. Eyokusatu, fenga aba Patriotic League of Uganda tugoberera
era tuteeka mu nkola okuwabulwa okuva eri chairman waffe General Muhoozi Kainerugaba ekiseera kyonna. Kyamungambiraka n'ebyo ebigenda mu maaso kati ekiddako kwekolera abantu nga bwe mumanyi nti omubaka wa palamenti alina emirimu egy'enkizo ffe mu busiraamu waliwo sunna ne farada bananga abasiraamu bakimanyi farada ke kakawayiro ak'ensanvu mu omunaana omuli emirimu gy'omubaka wa palamenti ng'okuteeka amateeka n'ebirala ng'ebyo naye ate waliwo sunna z'okolera abantu olwaleero kati operation gyensookerako omwezi ogusooka kwe kulaba nga buli kifo awali enzikiza teekawo lights abantu baffe obutemu era nakitandikiriddeko dda mu katale katwe manya eggaba katwe yankwata natandise buli sport saawo teekawo lights wenaamala okuddaabiriza enzizi ng'omubaka ow'ekitundu omwana waayo okuddaabiriza enzizi wenaamala enzizi ate ndabe nga buli LC njiwa gundi first aid box buli LC njagala ng'erina first aid box ng'erimu bandage erimu spirit erimu plaster obuntu obubeera ku byalo obwo nyamba abantu baffe ate nga n'emirimu emirala wengikolejja parliament naye ng'ensonga enkulu the return of the terminator kati kyengendako kati kubanga okulayira kuwe akoma wati anduza njogera the return of the terminator buli omu agimanyi. Anyway, katukusabire Honorable Mulyanyama. Kale ebigambo mubiwulidde byo bibadde bigambo era bigambiddwa nzedde ni munzikirize wano wennyini sijja sukkawo leero ebigambo nina bitini mubere bulungi kale mweraba. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.